Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nkomyewo n'ensonga yaffe ey'okumanya bizinensi komyewo n'ensonga yaffe eya bizinensi olunaku olwaleero tugenda kutunuulira edduuka tugenda kutunuulira bizinensi ey'edduuka tugenda okutunuulira olunaku olwaleero naye nga edduuka oba amaduuka tujja kutunuulira nnyo gano amaduuka agali ebbali w'ekibuga ago agali ku kyalo kw'obeera ago g'olaba ke tugenda okusinga okutunuulira ago agatunda 10 ago ge tuba tutunuulira gano agasuubuza go tugaveeko abo bo tubaleke tutunuulire nnyo gwe akola bizinensi ey'edduuka naye ng'okoze dduuka eryo litunda 10, 200, 100 bw'otyo lituba tutunuulira. Okusookera ddala ng'era bwe nakugamba nti olina okunoonya ennyumba ng'ennyumba eri mu ttawuni bulungi oba mu katawuni olina okunoonya ennyumba ng'eri mu katawuni bulungi nnyo woogifuna era kyenkusaba girongoose bulungi nnyo munda gyetegereze tunula buli wamu tunula mu bumooli omwo olabe buli wamu wali akatuli olabe oba agibaddemu taleseemu bintu taleseemu ddagala erijjo okulemesa okukola erijja okusiraanya fuba okulaba nga weetegereza ennyumba eyo munda mu bumooli buli wamu tunulawo olabe oba tebaleseemu kintu kyonna naddala eryo eriyitibwa eddagala kati oba omaze okwetegereza bulungi nnyo ennyumba girongoose gisiimuule bulungi nnyo nakugamba omala ogisiimuula bulungi nnyo gwe nannyini bizinensi osobola okuddamu n'ogisiimuula nga nkusaba ofuna eddagala lino ly'olina okuyengera ewamu omala oliyiseeyiseemu mu dduuka eryo oba mu nnyumba eyo gy'opangisizza eya bizinensi eddagala ly'olina okufuna nakugamba ojja kufuna omwetango ebbombo wamu n'akambula ebintu bisatu ebyo obifuna biyengere wamu osobola okumaasamaasaamu mu nnyumba eyo gy'opangisizza eya bizinensi maasamaasaamu bulungi nnyo w'omala oba biyengere wamu ofune ekisiimuula ekyo osiimuulemu bulungi nnyo kijja kuba kirungi nnyo kati w'omala okuteekamu eddagala eryo bulungi erijjamu ebituntu ebisiraani ebibaddemu naawe kennyini nannyini bizinensi nkusaba onaabe ku ddagala lino eddagala lino ly'olina okunaaba lyangu nnyo naawe otandike bizinensi ng'oli bulungi otandike bizinensi ng'ebintu byonna obyeggyeko eddagala ly'olina okunaaba erisookera ddala kayayaana namirembe olweza ebbombo akasekera akakatalina maggwa wamu n'akambula kano akasekera kayitibwa akawuukiwuuki akatalina maggwa ke kayitibwa akasekera liri 1, 2, 3, 4, 5, 6 ebikolo by'eddagala biri 6 nkugambye kayayaana namirembe olweza ebbombo akasekera akatalina maggwa wamu n'akambula bigatte wamu obiyengere mu bbaafu onaabeko naawe kigenda kuba kirungi nnyo ogenda kweggyako ebisiraani ate ofune n'emikisa okitegeera kugamba otandike bizinensi nga naawe oli mupya otandike bizinensi ng'oli bulungi naawe kati wamala obikolako bulungi nnyo ebyo mu dduuka lyaffe tukira omaze oddisiimula bulungi nnyo edduuka teekamu amasa oba ge bayita amadaala omaze okuteekamu amasa bulungi nnyo agayitibwa amadaala omaze ogassaamu firiigi ogifunye bulungi nnyo kawunta ogifunye ofunye ne kano akatuulako ebintu by'owansi nako kafunye bulungi nnyo akatuulako sukaali muceere awo byonna obeera omaze obifuna ebyo firiigi kawunta akatuulako ebintu by'owansi minzaani byonna obifunye bulungi nnyo kati awo ojja kwebuuza ki ekiddako kati ekiddako ng'ebyo omaze obifuna nga wembyogedde kyenkusaba gwe wenna atandika bizinensi y'edduuka gwagitandika sente ze wanditandise nazo ezandibadde ntono zandibadde $5,000,000 sente ezisookebwako ze wanditandise nazo bizinensi y'edduuka zandibadde $5,000,000 z'oba otandika nazo nga biri byonna omaze obissaamu firiigi mweri amadaala omaze ogassaamu kawunta ogiguze minzaani ogiguze kano akatuulako ebintu by'owansi nako omaze okukagula kati sente ze wandibadde nazo ezigenda okugula ebintu wandibadde ne $5,000,000 ezo zandibadde ng'entono ezisookebwako gwe akola bizinensi y'edduuka kuba olw'ensonga
ebintu by'edduuka ebyo by'olaba bitwala ssente ate wootaba nabyo obeera tojja kukola okugeza kati wansi wano akakadde kasobola okuggwaawo ng'oguze sukaali buwunga muceere emirundi ebiri ojja gula omuceere ogule supa Pakistan kaiso ogule ebinyeebwa ebinyige ebitali binyige ogule obuntuntu obubeerawo bijanjaalo biki kwegamba wansi osobola okubalirawo miliyoni neggwaawo kati wogenda mu firiji ebigenda mu firiji soda wa buli kika oyo simenti kiki osobola okubala emitwalo 5 ng'otandika nago ne gaggweera mu firiji omwo okitegeera ebikugula amazzi biki byonna osobola okumalawo emitwalo 5 kuba eno bizinensi y'edduuka njogera naye nagikolamukko okumala emyaka 3 miramba ate ebbanga si lyawala kwegamba ebisinga mbimanyi kati ebintuntu ebyo wansi awo wasobola okumalawo akakadde mu firiji emitwalo 5 gasobola okuggwaawo ate nga n'ebimu obeera tobiguze kati ng'ebyo ebinene ennyo bisooda ebimu obireka jasi n'onoonyamu oyo akola ki atambula kati zino miliyoni 3.5 zisigaddewo ezo ziba zijja kuggweera mu masa omwo oba mu madaala omwo ziba zijja kuggweera mu bulungi nnyo zigane n'okumala kuba edduuka eryo ly'olaba kyetaaga n'oba nga buli kamu akasinga okalina naddala ebyo ebitambula woba oyagala okukola ng'okoze bizinensi y'edduuka buli kamu olina okukateekamu naddala ebyo ebitambula okitegeera bulungi nnyo okugeza ebyo sabbuuni wasita omo eriyo ebintuntu ebyo bibeera mu masa nga bw'obiraba okitegeera byonna osaanye obeere ng'obirina ebisinga kijja kuba kirungi naddala ggwe abeera yakatandika bizinensi eyo ey'edduuka osaanye ebintu ebisinga obeere nabyo awo kijja kuba kikuyamba okusika bakasitoma kuba wanaabazze n'asangawo akantu ojja kuba omufunye tagenda kugenda ajja kusigala ng'ajja akugulako ekirala buswiti obwo bw'abaana obubasanyula nabwo olina obusubula n'obuteekawo kuba batumanyi abaana abato kati walaba kaswiti kiba kimusikiriza okujja okugula ewuwo oyo naye omwana obeera omufunye okitegeera bulungi n'ekirala oba okoze edduuka buli mwezi ng'olaba lyeyongerako olina okufuba okulaba ng'aweesonyiwa ng'ozibikira ebituli ebyo ebifulumya ssente eziva mu dduuka ky'olina okukola ky'olina okumanya nti edduuka eryo obeera olikoze guno omwaka ogusooka gwokka gwe guba gugenda okulaga nti edduuka lino lijja kukula oba lijja kugwa omwaka ogwo gusooka nga wakakola edduuka gwe gukulaga nti edduuka ligenda kukula ligende mu maaso lingaggawaze oba ligenda kugwa ebiseera ebisinga kino kankikubuulire otandika edduuka eryo tugeze otandise na lya miliyoni 5 capital gw'otaddemu wa miliyoni 5 buli lunaku w'ogamba nti ligenda okundiisa buli kanaku oggyemu omutwalo oba 6 omanye nti ku makya ndyayo nusu 1,000 oba 5 ebya caayi nti ekyemisana ndidde 3,000 ekyeggulo 2,000 ezo nusu 6 buli kanaku oba ng'okajja mu dduuka nga lyakatandika n'omwezi ne gutuuka n'ojjamu esasula lenti awo wennyini w'okolera n'ojjamu nezisasula gy'osula kimanye nti edduuka obeera ogenda ddireka nga kkalu olw'ensonga nti obeera mu ssente ziri ezizo eza kapito ze wateekamu z'obeera oli mu kwonoona kati n'olwekyo w'obeera okoze edduuka olina okufuba okulaba guno omwaka ogusooka olina okuzibikira ebyo ebitwala ssente ebyo fuba okulaba ng'obizibikira bw'okola edduuka amagezi gensobola okuwa ng'okoze edduuka kuba edduuka kye kintu kye nali nkozeemukko nga bankozesa nakolamu emyaka 3 miramba era ne kaakati nterogera ne ndibeeramukko wembeera siina byenkola naye obuzibu bw'edduuka olina okubeera nga obala nnyo ng'obala nusu ku nusu era seefu eyo gy'olaba obeera ng'olina abakozi abakuyambako seefu ya ssente yeetaagisa nga gwe kennyini dduuka nga gwagibeerako ekyo nkikubuulira naddala nga lyakatandika kuba edduuka nga lyakatandika omwaka ogusooka ogwo bwe gugenda okulaga nti edduuka lino ligenda kukula oba ligenda kugwa fulaati oba ligenda kubeerawo makkati nga bwe mulaba amaduuka gemu ku byalo byammwe ku kitundu kw'obeera ojja kulaba edduuka terikula teryeyongerako libeerawo makkati okitegeera olw'ensonga nti omuntu atandika edduuka naye tamanya
lwaki ntandise edduuka lino? Ntandise nga bizinesi oba nditandise nga lyakunnyamba kubeera ngaawo just lyakubeera bubeezaawo nga terikula terinyamba? Oba ogenda kutandika edduuka, sooka otuule omanye bulungi nti ngenda kutandika edduuka lino, capital ninawo wa ssente bwe ziti zinammazaako. Edduuka wendikola linaasobola okumbeezaawo obulamu bwange bwonna, okubeera nga kwendya, kwemperera abaana, kwensasula lenti w'ennyumba gwensulamu ne lenti weriri edduuka. Ekyo nno kiba kikulu nnyo, omanye nti omwezi ngenda kufulumya ssente mmeka mu dduuka eryo. Manye nti gyensula 15 neweriri 15 gye mitwalo 3, omanye nti nange oba toli mufumbo ng'oli wekka, omanye nti omwezi ngenda kukozesa ssente mmeka ez'okulya. Ogambe nti kale omwezi nyinza okukozesa emitwalo 3, oba ogambe nti omwezi nja kukozesa 15 ez'okulya. Omanye nti 15 giri mitwalo 3 na gino gye mitwalo 45. Ogambe nti emitwalo 45 buli mwezi zinaavaamu mu dduuka lino ne lisigala nga liyimiridde. Kwegamba ebintu ebyo byangu nnyo okubala. Okitegedde? Ogambe nti emitwalo 5 buli mwezi zinaavangamu mu dduuka lino ne lisigala nga liyimiridde. Oba okitegeera bulungi nnyo, kuba wobakola edduuka eryo, edduuka ebintu byonna ebisinga biriko akasente katono nnyo k'ofunako. Olina obiteekako obwongo omanye nti mu dduuka lino kiki kye nsobola okuteekawo ekyo ekigenda okunnyambako nga amagoba agavaamu ge gannyambako okulya ekyemisana n'ekyeggulo n'okumbeezaawo ku lenti. Okitegeera, kijja kuba kikuyamba nnyo. Era ky'oba olaba nti abantu abalina amaduuka abagaggawadde, amaduuka agatunda 10 n'omulaba nga mutuufu agaggawadde ng'ali bulungi, ebiseera ebisinga babeera n'edduuka eryo naye ng'alinayo ekintu ekirala, era nga ssente z'ewaka tazijja mu dduuka eryo. Ebiseera ebisinga aba n'ebintu ebirala, abeera ne kabboodabooda ke eyo ebbali nga kamuleetera omutwalo buli kanaku. Kuba bw'ogattamu omutwalo buli kanaku, omwezi giba emitwalo 3 oba 31 kisinzira mwezi nnaku zirimu. Okitegeera bulungi nnyo. Ekitegeeza wafuna emitwalo 3 gano omwezi, kigenda kuba kimuyamba. Waba yajje mu dduuka n'ajjamu ssente za lenti n'ez'okulya, agenda kukwata gano 3 gajje ku boodabooda agazze mu dduuka. Okitegeera, azibikire biri ebituli byabadde atadde mu dduuka. Naye gwe onaakola edduuka ng'otunuulidde edduuka eryo, kimanye nti edduuka ligenda kugwa mu mwaka ogwo ogusooka. Ekyo nkikubuulira, ebintu bigenda kendeera otuuke ekiseera ne ssente zisuubula nga tokyaziraba, olw'ensonga nti obeera oziridde, obeera ozisasudde mu lenti. Bye tulina okuyiga mu dduuka, okoze otyo edduuka oddiwangaaza, okoze otyo oddibeezaawo, era okoze otyo oddikola. Ogenda n'okola akaduuka ng'okakoledde mu nnaku, ng'olina ebizibu biyitirivu, landiroodi n'aba nga akubanja gy'osula, otadde edduuka bakubanja, olina okulya, olina okusomesa omwana, olina okwambala, olina kwegamba embeera gyonna n'oba nga otunuulidde akaduuka ko k'okoze. Kati n'olyoka okalya nga wakakakola, n'okasaanyaawo, omwaka gugenda okuggwaako guno ogusooka ng'ebintu byonna biweddemu nga tokyalina na ssente zisuubula bintu birala. Ekyo nkikubuulira. Kati n'olwekyo oba onaakola edduuka eryo, kyenkusaba sooka otuule bulungi nnyo ewantu wamu, osooka obalemu olabe ogambe nti wenkola edduuka lino n'alibeezaawo ne liwangaala. Kuba edduuka teryetaaga looni. Ekyo nkikubuulira. Gw'alina edduuka etunda 10 teryetaaga looni. Kugamba ngenze mu bbanka bampoze looni miliyoni 2, nti bampoze looni miliyoni 2, miliyoni 3 ojja oteekemu, era nga bw'ozitaddemu ogenda kuzizzaayo mu bbanka edduuka lisigale nga likalu. Ekyo nkikubuulira olw'ensonga nti bino ebizibu bino ebyasudde oba ebyamazeemu ssente zino ze watandika nazo biba bikyaliwo. Oba okitegeera bulungi nnyo, olina okukimanya ggwe agenda mu bbanka n'ogamba nti ofunye looni ojja oyongere mu dduuka eryo. Ng'ate mu kutandika walitandika lijjudde bulungi nnyo, naye olw'ebizibu by'owali olina biba tebinnaba kuggwaawo, era n'onaateekamu ssente ng'ozijje mu bbanka looni, ogenda kuziggyamu nga bw'ozizzaayo mu bbanka
kituuke ekiseera nga ne looni tennaba kuggwaayo edduuka eyo liddemu likale. Oba okitegeera bulungi nnyo, liddemu likale ebintu biggwemu olw'ensonga nti ebizibu ebyatwala ziri ze watandika nazo biba tebinnaba kuggwaawo oba tonnaba bitereeza. Kati n'olwekyo ng'onaakola edduuka, fuba okulaba ng'otunuulira ebintu bino. Olina okufuba okulaba ng'onyweza amakubo ago agafulumya ssente, olina okufuba okulaba ng'ogaggyawo. Tolina kufulumya ssente z'edduuka zireke edduuka lisooke likule bulungi nnyo, ebintu biyitirire. Omanye edduuka eryo liraba, osobola okukola edduuka n'ofuna ssente n'ogaggawala, n'ozimba ennyumba, n'ogula emmotoka, buli kimu, n'osomesa abaana, n'owasa abakazi b'oyagala ng'oli mu dduuka eryo ly'olaba. Naye wano omwaka ogusooka wano we wakuwa entandikwa n'olaba nti mutuufu edduuka lino lijja kumbeezaawo oba terijja kusobola. Ogwo kagoka omwaka ogusooka olina okumanyira obuzibu obuliwo, olina okumanyira engeri gy'olina okumalawo obuzibu obwo obumalamu kapito mu dduuka eryo. Olina okufuba okulaba ng'oweetunuulira nnyo, weebuuze nti kiki ekimazeemu kapito wange mu dduuka muno. Nateekawo mukozi yanziba, nze atamanyi kubala, mbadde za ssente nnyingi, bizibu bye nnina bingi, ssente nzifulumya nnyo. Kwegamba olina okutunuulira ebintu ebyo, kijja kukuyamba nnyo. Kijja kukuyamba nnyo ggwe atandise edduuka eryo okusobola oddiwangaaza. Edduuka eryo ly'olaba lyetaaga omuntu nno ng'obala. Olina okuba ng'obala ate nga weerumya. Naddala omwaka ogwo ogusooka guba mukulu nnyo nga bakatandika bizinesi y'edduuka. Olina okuba nga tofulumya ssente, kwegamba nga bakwogerako ne ku kyalo nti omusajja oyo omulaba mugagga naye yeerumya. Omusajja oyo omulaba mugagga naye tayagala kwefaako. Edduuka bwe lyetaaga omwaka ogusooka, kubadde edduuka kasita weerumya guno omwaka ogusooka oba n'ogwokubiri, ebiseera ebisinga likula bulungi nnyo, kuba ssente zino buli wookola wiiki n'okolayo emitwalo 10 n'okolayo akakadde wiiki, bw'otyo lijja lyeyongerako. Kati z'okoze bw'ozizzaamu, z'okoze bw'ozizzaamu, kituuka ekiseera edduuka ne likula. N'oba nga yasuubulanga ensawo ya ssukaali emu, otandise kusuubula nsawo 2. Yasuubula bokisi za sabbuuni emu, otandise okusuubula bokisi mmeka 2. Lituuka ekiseera kwegamba n'oba nga tokyalina na wooteeka bintu, olw'essente ziba zikoze eki, ziba zeeyongeddeko, libeera likuze. Kati awo bwe lituuka kaseera bwe katyo ng'olaba nti ssente ziweze, ssente zeeyongedde, yasuubuzanga miliyoni 2 osuubuza miliyoni 4, yasuubuzanga miliyoni 4 osuubuza miliyoni 6, omanya nti likoze eki, likuze. Kati n'olwekyo awo osobola okutandika okulaba nti ku akawunti yange mpezezaayo miliyoni 5, sobola okugulayo akantu akalala akaleeta ssente. Bw'otyo n'oba ng'olitambuza bw'otyo. Era we bakola bonna abasinga abo abalina amaduuka be mulaba ku byalo okwo, ng'olaba alina akamotoka akapaakinga awo, n'ayingira mu dduuka lye, naggulawo n'atunda kawungeezi, n'agenda aweerera abaana, yazimba. Ebiseera ebisinga edduuka lino buli bwe limuwa ssente ne ziwera, aziteeka mu kintu ekirala ekinaaleeta ssente buli kanaku oba buli wiiki oba buli mwezi, ne kiyambako obutatunuulira dduuka lino, okwegamba ebizibu byonna by'alina n'atabiteeka ku dduuka lino. Naye kasoddira edduuka n'oliteekamu ab'eŋŋanda n'ab'emikwano, n'otafaayo kutunuulira seefu eno, ssente olunaku zikoleddwa mmeka, otunze biki, okitegeera biki ebyetoddeko, okitegeera awo omanya edduuka liba likulemye. Olina ofuba okulaba ng'obala nnyo oba okoze edduuka, kuba edduuka teryetaaga bizibu. Nga wakatandika edduuka ebizibu olina obisuula ebbali. Ndowooza bizinesi zonna, ebiseera ebisinga bizinesi zonna oba wakagitandika, olina okufuba okulaba ng'ebizibu obisuula ebbali, osooke ogiriikirize. Kwegamba osooke ogirage laavo, ogirage omukwano, esobole okukula, n'oluvannyuma olye ku magoba ago. Naye nga kibi nnyo kino nkiwulirize, kibi nnyo okuddira edduuka ly'okoze n'olitunuuza ebizibu byo byonna, okugeza kupangisa, kuweerera mwana, kuliisa, kukwana, kwambala, ebyo ebintu ebyo byonna n'obitunuuza edduuka eryo wakakola, liba lijja kugwa bulungi nnyo, kuba buli 10 ky'ojja mu dduuka eryo manya oli mu ssente zo ze wateekamu z'oli mu kulya. Ate kimanye buli w'ozijjamu, buli w'ojjamu kituuka ekiseera ne zisuubula ne zikubula. N'obeerawo nga tobitegeera, edduuka lyatandika ly'amaanyi. Mugalaba nnyo ndowooza eyo kwe wammwe, otunula edduuka nga lyatandika ly'amaanyi, naye
emyezi 5 gigenda okuggwako nga ogenda omubuuza olinawo kasoda kulukumi 5 agamba sirina, olinawo sukaali sirina, olinawo kino nga talina, omanya nti sente zitandise okukola ki okubulira mu bintu ebirala. Bwekityo bwe kibeera. Kati n'olwekyo gwe n'atandika edduuka sooka omale okwetegereza bulungi nnyo olabe ebizibu by'olina nga webiyimiridde. Bw'obeera ng'otunuulira dduuka lyokka ly'ogenda okukola nti ly'ogenda okutunuza ebizibu ebyo, kino kyenkubuulira edduuka eryo liba ligenda kulema, liba ligenda kugwa. Kimanye omwaka ogwo gwe nkuwadde nti omwaka ogusookera ddala ogwo nga wakalitandika. Bw'olaba edduuka lyo teryeyongeddeeko ku kapito, teryeyongeddeeko kukula, kimanye nti edduuka likoze eki, liba likulemye. Ekyo nkikubuulira. Ate kasawo etantala mbukange neefune looni nyongeremu, awo manya liba terigenda ggwira ddala. Ekyo nkikubuulira. Ekyo nkikubuulira, liba ligenda ggwira ddala. Edduuka teryetaaga looni. Amaduuka ageetaaga looni gano amaduuka amanene bye bayita ebiduuka ebisuubuza, kuba ye nakugambye ye bivaawo mangu nazzaawo ebirala. Abeera ali mu ssente ze zazannyisa. Aba mu ssente zazannyisa. Oyo ye buli wiiki asobola okusuubula buli wiiki. Kati wiiki eyeemu n'osuubula ebintu bya miliyoni 10 ne biggwawo n'oyongerawo bya 10. Awo obeera ofuna akatonotono ako olw'ensonga buli kaseera obeera ozizannyisa. N'oba ofuna emitwalo 5 buli kaseera engeri gy'obeera obanga buli kaseera osuubula, kikuyamba okuŋŋaanya ssente ezo ne ziwera. Bwekityo bwe kiri. Gwe alina buno atunda cakala gwe nsinze okutunuulira. Kyenkusaba beera mwegendereza ng'okola bizinensi y'edduuka. Kyenkusaba tunuulira nnyo amakubo agafulumya ssente ogazibikire. Kijja kuyamba edduuka ly'okkula, kijja kuyamba okugaggawala ng'okoze edduuka eryo erya cakala. Bwekityo bwe kiri. Bizinensi y'edduuka nno ngitegeera kuba ngibaddemuko. Kyo nkikubuulira. Bizinensi y'edduuka ngibaddemu. Kyekyo nkikubuulira. Tekiniiki waali ku dduuka kumanya nti kambeere mukono gaamu, sigenda kufulumya ssente za dduuka. Ekirala omanye nti mbala nnyo, we mba ninamu omwana mutunuulira nnyo n'eriiso eryenkaliriza okumanya nti watunze eki, watunze biki, ssente mmeka ze watunze olunaku, nziteresewa, nzitereka entya, nsuubula mu budde ki, nsuubuza ssente mmeka buli wiiki. Kijja kuyamba. Olina okubeera omugezigezi. Buli lw'osuubula ebintu tunuulira lisiiti eyo. Tunuulira lisiiti omanye nti olwaleero bokisi ya sabbuuni bagimpeedde ku ssente mmeka. Okubiseemu omanye nti bagumpeedde ku ssente bwe ziti, nze kamutunde bwe nti. Ekyo kijja kuyamba okukuuma bakasitoma nga bakuyiikira olw'ensonga nti gojja kuba otambulira ku lisiiti nga kwotambulira ebintu by'oguze eri gw'okubisaamu n'omanya nti akasawo ka sukaali nkaguze emitwalo 10 na bwe ziti, awe ntunda kiro nfunamu mmeka era ndyako mmeka. Kijja kuba kikuyamba okulaba nti nga bagamba nti omuntu oyo taseera bintu bye, kumbe gwobeera okibaza bisobole okuggwawo amangu ate oleeta ebirala okusinga obitunda ebbeeyi n'obeera nabyo mu dduuka byo nga tebitambula, tebifuluma. Kinawe kimanye nti buli w'olwawo nga totunda n'amagoba geesiba. Buli w'olwawo nga totunda kintu, ensawo ya sukali, ensawo y'omuceere n'omala naye emyezi 3, kimanye yo teriba dduuka. Obeera ogenda kugwa, ebintu obeera ogenda byerira gwe kennyini nnyini, kuba kimanye buli kanaku ojja kusanangayo afu k'omuceere okafumbe wali okalye, oggyemu ezigula enva, oggyemu buli kimu. Kituuka essaana oba ng'oli mu ssente zo z'olya nga bwe nkugambye, obeera mu ssente zo nga z'olya. Kati n'olwekyo olina okuyiiya ennyo okulaba ng'oyiiya engeri gy'osiba ssente ezo obutafuluma mu dduuka. Kijja kuyamba edduuka ly'okkulaakulana. Nkugambye guno omwaka ogusooka gwokka, ebiseera ebisinga gw'olina okubeera siriyasi, naye ebbanga eriddako kisobola okubeera ekirungi nebanga nga ssente ziweze, nga ssente ziweredde ddala, ng'ebintu obirina mu bungi, ng'olaba ku akawunti yo ssente ziwezeeyo, ng'omwezi gutuuka olina miliyoni zo 10, miliyoni zo 5, olina miliyoni zo 3 tezirina akaagamba, nga n'edduuka lijjudde. Awo be bantu abakola ki? Abakulaakulana nga bakoze amaduuka. Bwe kityo bwe kiri. Sooka okuze edduuka eryo likuze, likule bulungi nnyo, ogenda kweyagala, ogenda kugaggawala. Bwe kityo bwe kiri. Olunaku olwali tutunuulidde bizinensi y'edduuka okusingira ddala amaduuka gano agatunda 10
agatunda 10 ago ke tusinze okutunuulira olunaku olwaleero okulaba nti bizinensi y'edduuka esobola okubeezaawo n'ogaggawala tubitunuulidde ndoza byonna mubiwulidde bulungi nnyo n'olwekyo mubeere bagezigezi kijja kuba kibayamba okukola bizinensi y'edduuka ng'otegedde engeri gy'ejja okubeezaamu. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, mugende maaso n'ogyegattako. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.